akakiiko k'eddembe ly'obuntu muganda wange kavuddeyo ne kawagira abayimba nga bawemula era ne kavumirira UCC okubeera nti nno yaweze ennyimba zaabwe nti kino munnange kuba kulinnyirira ddembe lyabwe lyabuntu kulinnyirira ddembe lyabwe kakati munnange Uganda Human Rights Commission UHRC bano bavuddeyo ne bavumira ne sekuvumirira nga bawakanya Uganda Communications Commission UCC okuteeka ban okuwera ennyimba ezimu ezayimbibwa abayimbi abamu Lily Puzzle Gravity omutujju wano mu bracket muganda wange nga bagamba nti kuno kuba kulinnyirira ddembe lyabwe infringement on fundamental rights and an attack on freedom of expression nti munnange kuno kuba kubeera nga ate UCC yeyingiza mu ddembe lyabwe ery'omuggundu wamu munnange n'okubeera nti nno ate era ebalemesa okweyabya nga ddembe lyabwe balina okweyabya buli kimu ekibali ku mutima n'okuyubya ku nkudu oba yamukola kiteryamanyi omuni oba gwamukola kiteryamanyi balina okubiyimbako kakati munnange mu statement gye bafulumizza ku weekend Uganda Human Rights Commission chairperson omukyala Mariam Wangadya Fawzat Wangadya Mariam yavumirira kuvumirira okusalawo okwa UCC kuno n'agamba nti munnange bano bagezaako kuteekawo embeera ey'obwannakyemalira n'okulagira n'agamba nti nedda era agamba nti UCC kye yakoze okutagetinga ennyimba just ezimu ez'abayimbi kati nga enkudi omweniyo nti munnange kuno kulinnyirira ddembe ly'abuntu kutalinaako munnange komo era okutagambika okw'abayimbi nti munnange ddembe lyabwe okweyabya nga bwe baagala basobole okubeera nga bafuna ekigulira magala eddiba kaakati munnange UCC ng'emaze okubeera ng'ewera bino Wangadya yagambye nti the recent move by UCC to ban the songs of some artists is oppressive, autocratic, a violation of their rights to freedom of expression and employment, and an unjustifiable attack on their livelihood. Muganda wange leero no yayogedde ebigambo bingi nnyo okusinga okuvumirira ebintu ebirala byonna. Tulaba wano abanupu nga batwalayo emisango egy'abantu ababuzibwawo abantu abattibwa nga Wangadya munnange yagamba nti kale yeewozaako n'agamba nti bannange abasajja be bampa ebyokwogera bwe mmala okukola lipooti nga baŋŋamba gireete naye no tebaagimwoggyeko kirabika kuba tekola nnyo makulu yogera biwandiise bikiyogera naye kati ziri ez'abantu abattibwa ababulwawo kati 18 ababuzibwawo abatamanyikiddwako mayitire eyo mubagimujjako ne bamugamba ne bagieditinga ne bamuwa byalina okubeera ng'ayogera ate bwe babeera mu meetings yagamba bajja ne zipisto abasajja babeera beetimbye zipisto baziteeka ne ku mmeeza nga muteesa kakati Wangadya nga yeebuuza nti bano bakozesa kasengejja ki kriteria ki gye bakozesa okuditamininga okuditamininga oba okunnyonnyola obuseegu ekiri mu buseegu immorality wano munnange n'asoomooza n'agamba nti eyo idea ey'okubeera nti nno balondo bamu abantu abamu n'agamba nti nedda ekyo munnange kibeera kirinnyira ddembe lyabwe ery'okubeera nga bayiiya tekigenda kubeera nga kikkirizibwa abantu balina okuyiiya ku bintu muganda wange ebyobuwemu omuntu alina okuyimba musajja lumu alikwata kazindaalo nakkakanda oba Kampala mukadde eyamukyala nako kuyimba kigambo ku kigambo nga ye recordinga nti bannange wano weewano akayimba ne kagenda ggwe ate nga ne video kweri kaakati nekitegeeza neddemba by the way kitegeeza n'okuvuma nako batuleki abaana baba kati babasibira ki
kubanga omuntu aba yeeyabya obusungu bufulumya lina okwogera nti gwe olinga egonde ekifenensi. Kakati munnange Wangadya agamba nti ensi eri free, ensi mbu eri free nga Uganda, nti erina okuba akatale aka buli omu, so si nti munnange mbu ba powerful authorities abatonotono be balagira mbu buli muntu alina okusharinga ku katale kano. Tulina okukasharinga ku katale kituufu, era nti akatale ke kalina okubeera nga kasalawo content kigwe katwala. Akatale ke kalina okubeera nga kasalawo nti bannange kino katukitwale tuno katukireke, kubanga era osanga enkudi abantu bajagala nnyo olulippazo nga gamba nti bannange nze kasokedde nga nkuba enkudi nfunye kasente n'ebintu bwali tebabitwala, nti gojja kujja oyimbe katugeze ku vanira, oyimbe ku matooke katugeze ti bannange mulima amatooke akubanga ettooke libuuma musalire ensuku zammwe. Tebajja kubiwulira. Kakati munnange UCC okuvaayo okuweera bino abantu bavuddeyo munnange ne bagamba nti olulimi lukozesebwa lwa buwemu mu nnyimba ezo. Kakati commission neeragira media houses okubeera nti nno balekerawo okuzanya ennyimba ezo, era ne bakakasa nti bajja kubateekako envumbo oba bajja kubabonereza okukosa n'okubajjako layisensi zaabwe singa bagezaako obutagoberera biragiro bya UCC. Naye UCC Executive Director Nyombi Tembo naye kenyini yagezezzaako kubeera nga adefendinga okusalawo kwa UCC ng'agamba nti okuweera ennyimba zino kyavudde ku bantu gino public okubeera nti nno yabadde yemulugunya nti ennyimba zino za buwemu, era n'agamba nti content afaanaganako bw'atyo abantu bamulabanga ow'obulabe mu society. Kuba osanga obwana buyimba ennyimba bwagamba nogayi Mukama Katonda wange, oba n'ennyimba ezibaddewo ez'omukwano osanga akaana akawala akato nga kayimba, nalina wana akaana ka brother wange akato mu lockdown, naye ng'ennyimba kazikwata nnyo okasanga kayimba ennyimba ez'omukwano. Nengamba ebigambo bino kabitegeera ate nga kagezi nnyo kabitegeerera ddala. Naye n'abawulire kati ng'agaabukedde gwe bw'ogasomamu bw'obikkula mu makkati eyo n'osomeyo muliwo ebintu ebimu bye bawandiika musimaye lwaki nti ate awo UCC tevaayo, kubanga waliwo obwana obw'omu kati waliwo mukwano gwange alina akaana ku dduuka atunda nako, yaŋŋamba nti akaana kadda mawulire ne kasoma ate kamanyi osoma Oluganda, kadda mawulire kasoma emiko gy'abasenga nogamba bakati nekatako okumubuuza ebibuuzo kakati abo nabo balina obwokuweerebwa akuwandiika ebintu ng'ebyo. Kakati munnange nga tukyali mu debate eno eya freedom of expression versus cultural sensitivities, Uganda Human Rights Commission munnange bagamba nti baani eno oba okuwera ennyimba zino baali badde bakujjulula, era nga bagamba nti bannayuganda balina okulekebwa n'eddembe lyabwe okusalawo ku ki kye batwala oba kye bawuliriza ba artists oba abayimbi kye babeera bafulumizza nga batali kutya kwa gavumenti kuvaayo ate kubakolako oba kubakwasaako mukono gwa kyuma nti balina okubireka. Mugireke, mubaleke abantu bo beesalirewo okusinziira ku Uganda Human Rights Commission. Omukyala Wangadya bw'atyo bw'ategeezezza era simanyi nsuubira okubanga gravity omutujju liri puzzle wano bafunye ekyokwekwasa, era nsuubira okubanga enkya mugenda kubalanga beekalakaasa nabo ne baseegu bannaabwe. Abaseegu bangi mu Uganda nabagamba nti obuseegu obusinga okutunda era Uganda wayase yasinga okujjumbirwa kunywa omwenge wayase ebyo abantu babijjumbira nnyo. Kati gwe bw'obibagaana muganda wange newankubadde nga bibi naye suubira okusanga stiff resistance nti abaseegu
kaŋŋambe be ba silent majority bwe muba mubadde temumanyi abaseegu be ba silent majority era gwe kwata bukwasi kalulu okateekewo referendum bagambe tuwere enkudi ojja genda okulaba ng'enkudi efunye 9 n'omusobyo ku 10 ku buli 100